Mukyala muto ye yani. Satukima kyalina kisekulikale ekyo bino beyenda yenda. Nekigenda yenda nekizaala abaana abokumu baana babiri. Olutalo eruvudde mwisazeewo mutya kati. Twagenda nabuti. Basooka nabuti ate ezaamu ekyanga bagenda osinga. Singa badde n'abakazi munaana bonna amaka yali gagenzeemu. Singa badde n'abakazi munaana. Kirungi bwe bali babiri. Ono ye mukyala mukulu wange. Kirungi Bishop akakola. Agende nabuti agende ekisambe. Agende nabuti amala ekisambe asube ensambe. Kabuze kati bakazi bajja bakubaganire ku ddwaliro lya Mukono Church of Uganda Hospital babadde balwanira omulambo gwa bbaabwe eyafiiridde mu kabenje. Omulambo guvudde kakabasa gwa omusaveya ow'erinnya Erisha Mubiru abadde addukanyiza emirimu gye okumala ebbanga mu disitulikiti ey'e Mukono. Mubiru yafiiridde mu kabenje bwe yalinyiddwa tulera n'emutta esseeta ng'asibye akayumba k'embwa ku pikipiki ke yabadde yakava okugula. Wabula ono bakyala be nga bawagirwa mikwano gyabwe basitudde olutalo kasigo ku ggwanika nga buli ludda okuli olwa mukyala mukulu ategerekese nga Jackie ne mukyala muto gwe tutegeddeko erya Shakira nga lwagala omulambo okuva mu ddwaliro gutuukire mu maka g'omu ku bano. Wagala kupa mulambo mufulumya kochi asikuwalirako no bigenda mfuluma twasasuddewo na mirembe twagiwadde ssente omulala teyafiiriddewo ne balese mulete omulala agenza kukola bwa saveya kino kireseewo bunkenke n'okweyongerera ebisongovu abuludda lwa Jackie balangira Shakira nga bwe yali sekretary w'omugenzi n'amwetega n'amwagala n'atuuka okumuzaalamu abaana ng'era bo tebamumanyi. Mukyala muto ye yani. Satukima kyalina kisekulikale ekyo bino beyenda yenda. Nekigenda yenda nekizaala abaana abokumu baana babiri. Olutalo eruvudde mwisazeewo mutya kati. Twagenda nabuti. Ate abashakira babadde bagamba nti Jackie mwavu mponga buyoya talina wadde ekuba ennyonyi nga n'ensimbi ezijja omulambo gwa bba mu ddwaliro saako ezipangisiza aba funeral service ono tataddeeko wadde 10 wabula alabye kulwanira mulambo. Omugenzi Mubiru afiiridde nga bakyala be bombi yabazimbira ng'omukulu yamuzimbira nabuti era ng'eno tutuseeyo nga bakungubazi bakuŋŋaanye so nga ate Shakira mukyala muto yamuzimbira Nsambwe ebifo byonna bino nga bisangibwa mu kibuga Mukono.
kumanyira malaya badde kola sente zetulya yali badde jena mugani malaya yekola sente badde mukunga mati ndekana yana ula oyagala oli yenyini ya mugambi oli si ya mugambi malaya yekola sente tubadde tulya owulira ndowooza mu malaya badde kola sente jakizalya tawulanga akyogera ate nga gamba nti ndekana gondekanye gwe alinga akapande keggwanika toddamu okumanyira manyira boozaala mukulu yanzaala kyekabadde talina kyomwagalako kisiraani gwe ng'omwagaliza nabufumba bwe oloza tubimanyi tetubimanyi yabagula emotoka nabagula benna ne mubitunda mubiru kitunula ng'ekitete ne kiringa so toddamu kummanyira ate talina kyogenda kunkola manyira famire yo eya mubiru nze ndi kusaidi ya jack sagala kumanya sagadde mukumani gwalekanye oyandekanye oyo damu ondekanye oleka oyagala abasike nga ndikaye damu ondekanye amuli ebya bukulu agenda akola essabo abakulu babeera mu ssabo tubamanyi mu masabo mukulu byebiki aba funeral service balabye tebabisobole ne basooka basibawo eggwanika ne batambula ne baviira abakazi bajja bano basooke bemala eggoga. Frank Senyange omu ku mikwano gy'omugenzi agambye nti babadde bakkaanyiza nti omulambo gusooke gutwalibwa ensambwe mu maka ga mukyala muto gumaleyo akaseera katono oluvannyuma guzzibwe nabuti mu maka amakulu wabula mukyala mukulu n'abantu be bino babisambaze ne bakuba enkanda wansi nga bagamba tekisoboka. Ani agezaako kyankalanya mikwano gya namwanda omukulu bebagezaako kutabula embeera naye nga twadde tukyandolinze kintu kikulu era nga tukkiriziganyisa omulambo gugende ensambwe gumala essaawa nga 3 guveeyo gudde maka gange ng'ekyabadde gyegugenda okusula ng'ekyabadde ekyo kyonna okuteesa ekyo kumalawo entalo ziyinza okujja naye kati ye bwazze ne bakaddeyideyi n'emikwano gye ne bamuwa amagezi tokkiriza tebajja mugira ki so nga ate abadde bakingire mutu abadde bantu mbeera bwe tubebadde okutegeeragana kati buli omu agenda kungubagire mu maka ge nga buli omu abadde ayagala otwalayo omusajja omukwasigale wano ku ddwaliro mu mochari essaawa y'okuziika bwetuuka bamutwale direct ku kijja nze ge magezi gempa kuba abakyala balemeddwa okukwatagana buuza nti ekibakayanya bakyala bali babiri omwami bwa wasooka okusula naye nze nga ndabye nga tetujja kubaako kyetutuukako naye baba balemeddwa ekika kisalewo omufuki mutwale ku kijja dayirekiti aleme kubeera mu bakyala kuba naye bayinza okukolerayo entalo ezijja okuleeta okuliwa omusaala abalekanamu mubireetera okugenda waggulu ne mulekabakazi oba biganye tumutwale wa taata awaka weewali abeere mu maka ga kitaawe muli bakazi bukazi babawasizza buwasa tumutwale mu maka ga kitaawe waali kati ekiberekanya abakazi aliko ekikaaki ate muyombesa kikaaki bakazi tebakyaswala bakalu nnyo simanyi lwaki byaki bwebigaana bwe bagaana okukkiriziganya agende mu maka ga kitaawe abeere awo ekyatumisinga takyalina katituuza ne bwadde eno ne bwadde eno byonna byebimu afudde tugende mu maka ga kitaawe agende wa kitaawe oba bakazi bamuyombera agende wa kitaawe wabula bano waliwo abakutte ku mikono ne babateeka mu kafubo akatutte akaseera gye biggweredde nga bakkaanyiza era balabiddwa nga boogeramu. Bano bakkaanyiza omulambo gusooke gutwalibwa ensambwe oluvannyuma gulyoke guzzibwe nabuti. Kansala Robert Sozi ow'Eggoma ayogedde ku bibaddewo n'agamba nti kyandibanga mulimu ebyenfuna nga bye birwanya enjuyi zombi. Neze nkubiriza abantu ffenna bannayuganda lwaki omuntu bw'afa tumulwanira nnyo kubanga mpulidde ebigambo bingi nti abadde wano nga temujja nakunja naye olwaleero waafudde buli omu atandise okuvaayo nti nze muyita bwe nti ne bwe omuntu tubeere tulage omukwano ngo tukyali balamu si muntu kulinda kufa ate omuntu waba afudde tumuwe respect ekitiibwa kya Mubiru omugenzi kitoobolebbwa nnyo olunaku lwayo. Ensonga eno waliwo omusaveya omu omusajja omu abuuzizza omukyala mukulu
ti gwolina certificate marriage oba introduction paper awe wavudde ensasagga. Ebintu bino byonna si byakufuna wabula ekisinga byonna kukkaanya na buntuula mu kyetuyita unity mu luzungu. Nze bwemba nga siri mufumbo wa mbaga naye nga nalonda munnange tubeere naye ekitegeeza ajja kubeera munnange ajja kukuuma ebintu byange. Kati wabanga wasuubira ebyenfuna mu maaso awo abafamire naye famire y'ono omukyala mukulu babadde bakkakkamu nnyo naye nga balina obuyinza ate obwekomeredde. Naye omukyala muto simanyi kuba ono omukyala baŋŋambye yabadde sekuritale mukyala muto ng'abasinga obungi bagamba sekuritale abadde tebamanyi nti ye mukyala mu maka gali era omukyala atugambye nti nze simumanyi nako era tebamwanjulira nako. Naye ensasagge weevudde bwe biba nga byanfuna nze nsaba bannayuganda olwaleero bonna abadde wano n'abawuliza n'abatulaba tuwe abantu ekitiibwa nga tukyali balamu n'ebyenfuna oba bino ebintu by'ensi tebitumalaamu obuntu bulamu kyekisinga obukulu kubanga olwanaku olwaleero Mubiru afudde naye nkyani agenda okujayanira abaana ayinza abadde n'amataka mangi ebyobugagga bingi naye olunaku olwaleero waliwo abataddewo interest kulaba nga babeera ku mwanjo okulaba nga batwala ebyobugagga by'abakyala bano beemukyalo. Ensinga ezo nze nkivumirira era nkubira bekikwatako abakulu obanga administrator General ayingire mu nsonga eno n'abakulembeze abeetoolodde ku famire eno bayambe famire eno. Kati gwe bw'ate gwe owafino bw'ova eri oyagala okukuba munnamawulire kubanga akavalinze ekintu kino ekyo nno nze ate kinsomoozezza nnyo. Owafino simanyi kampani eyo bagiyita batya sijja jjogera linnya naye tukuume ekitiibwa buli lw'oyingira munnamawulire oyagala omukuba kampani ye eyinza okusaanawo mu kaseera akatono nnyo. Ensonga ya Mubiru kitalo nnyo kitalo ddala naye ebyo byonna tubireke tumuziike awummule mirembe ate n'abaana bajjanjabwe tebabalabikirwe bafunemu okuganyibwa nga kitaayo bw'abadde. akamanyi wakayembe okalaga